Punch, kuba punch, gwali nisikira kuba punch, not muno. Ayina ilayi rajiun. Kitalo nnyo nnyini ddala. Nsaba okutwala obuvunaanyizibwa buno okubikira eggwanga lyonna nti Oweekitiibwa Paul-Kato Lubwama Mungu amujjuludde. Ntegeezeddwa nti afudde kusanga 7 gwennyini era neŋŋenda wali ku Stanna wabadde bamuddusizza nga Mungu yamaze dda okumujjulula. So kati tuli mu nteekateeka tuleese mayiti ya Kato wano ekolebweko postmortem ku ddwaliro ekkulu e Mulago, ate ebinaddirira tujja kuba tubibategeeza mwenna nga famire. Bwe tuvaawo wano tugenda maka g'Oweekitiibwa Kato eri ku lusozi e Mutundwe, tujja kuba tubategeeza ebisigaddeko awo. Twebaza abantu mwenna abavuddeyo ne babaawo, ababooda, abayimbi, abasanyusa b'abantu mwenna, ba promoters bonna ababaddewo n'emikwano gya Kato n'ab'eŋŋanda. Tubakubagiza mwenna eggwanga, naye ate naye ne tubasaasira ng'abantu bannamawulire. Mwebale mwenna kubaawo n'okuweereza amawulire gano. Ebisingako awo tujja kuba tubibaweereza n'okubategeeza puroguramu enaddirira ey'okuwerekera Oweekitiibwa Kato Lubwama mu kifo kye gy'anaaba aterekebwa eky'olubeerera paka bw'anaasinkana Allah subhanahu wa ta'ala, oba gy'anaasinkanira Katonda we abeere nga abuuzibwa ensonga ze ng'omuntu yenna. Nkubiriza abantu bonna nti okufa si tteeka wabula kya butonde, ffenna tujja kukomba kufa. Olwaleero Kato oluddako ffe buli omu tamanyi lunaku lwe na ngeri ki gy'anaagenda. N'olwekyo bw'abaawo Kato yenna gwe yanyiiza ng'omuntu musonyiwe, kale ejjukire ebirungi bye yakusanyusaako, omusabire Katonda amusaasire, kuba Kato gy'agenze ffenna ng'etteeka gye tujja okugenda. Honorable, tuliddeko ku kya wiiki. Ya Kato mu bigambo bye yaŋŋamba ate n'abalala bye bakakasizza, yaŋŋamba nti mwe muli basiraamu naye temunnyanguya, nze mumpeewo wiiki awo abaana bange bonna babeewo. Kato alina abaana abali e Canada n'abaana be abali wano. Abaana ba Kato baana bampisa nnyo, baana balungi nnyo, mwenna mujja kubalaba. Kato by the way as a father is a great father. So njagadde okubakakasa ekyo nti mukole puroguramu zammwe zonna naye nga muzimanyi nti Kato yamenya dda protocol. Ye kennyini ye yagyemenyera n'agiteekawo kakati wa wiiki, naye era tujja kubaawo wiiki kubanga ffe obuvunaanyizibwa bwaffe kwe kuonalinga wiiru ya Kato nga bwe yandibadde. Ne bwe yandigaye mumale omwezi tetulina kyakukola, twandimaze omwezi nga bwe tuli ne Kato waffe paka bwe tumuteekayo, because omuntu yenna bw'aba afudde it's great to honor their wish because tebalinayo lukuŋŋaana lulala lwonna. So mbeebaza nnyo nti ffenna tugendere ku ekyo. Tujja kulinda enteekateeka Parliament gy'ebeera enaaba nayo, neffe ng'abantu mikwano gya Kato ate ne famire ye gye tugenda okugenda gy'eri tujja giwa omukisa naye ebeere ng'eteekawo input. So tujja kuba nga tulabirira abantu buli lunaku, ffenna nga bwe twekozeemu omulimu, ate era bwenna tubeebaza. Abantu batandise okuweereza ssente. Abantu mu butuufu bandibadde balamu okumanya abantu ababaagala, naye abantu batandise okutuweereza obuyambi ne ssente. Mwebale nnyo, mwebalire ddala buli omu ky'okutteyo ky'owaddeyo, naye okusingira ddala okubaawo ne bwe tunaaba tunywa buugi na kulya muwogo, no problem. Brotherhood is what is most important. Ekiriwo kimala kye tujja okukozesa. Kato ssaawa 9 ogw'emisana eggulo kye twandiise eggulo. Tuesday, Monday nali ne Kato, Tuesday Kato mulabye, naye ekyewuunyisa nti ebbanga lyonna lyendabye Kato lwensembyeyo mulaba lwe mulabidde ku ddwaliro wano e Mulago, era nga twongera okubatuusaako amawulire agatali malungi. Kitalo nnyo ekya Honorable Kato Lubwama era nga munnakatemba, naye nga wano tulina abakungu baza mikwano gye basitukiddemu ne bajja olw'omulanga nga emuze mukuwulira
nga kitalo nnyo ekya kitalo nnyo ekya Honorable Kato Lubwama. Kato Lubwama mukwano gwange obi wa Kampala Secondary School bebayizi abamu abasookawo ngenda omulaba mu 2003 najja nga nguluminga wabadde ng'ayogera nnyo erinnya Sudais bw'agenda okuba oluseka akozesa linnya lyaye bw'ayogera baasomeseza ayogera Sudais ekiri fane ku Sande namugamba ebugerere twalina eddwamu b'amasuudi naŋŋamba jangu onkime njagala abantu bagenda kulaba muzannyo gwange ne mukimeeka Kato Lubwama ne tubeera ffenna ne tutuuka ebugerere n'abuuza ku mulangira ne tumaliriza okubuuza ku mulangira ne tuyingira awo mu bitooka okulya emmere bamuwa VIP tent. Kato Lubwama n'abaganza seetaaga njakulya nabayaayi nze ndi muyaayi ne tukkirya mu bidaala ne Haji Budala ono ne tutuula ne tulya emmere naganza saagala nnyo bintawaanya tuvaayo bwe tutya nga Sudais nokimanyi nkwagala nnyo abantu abamu bembadde nya Sudais nkwagala nnyo. Afudde-Hon.Nsereko yangulidde simu yange baginzibyeko ku Lwakusatu oluze ku ofiisi olwayo waffe awo ku Nakumati mbadde ngenda kusaana Sudais sooka okume nankubiramu nga nembuuza ati kiki gwe namwe gwe kyali gwe nvaako ngenda muswala oba oswala sooka ogende osaale naye ng'ebintu ebimu byabadde ayogera Mukama tabimuwadde yagambanga nti nzirayo kunnongoosa naye bwe mba ngenda okulongoosebwa bwe ntoola asaadu ye terabise kata atugambye awo nti tukwatagana olwayo waliwo byenjala tugatte Kato kumbe tusiibuligana ku ssaawa nga zigenda mu 12 kata nga Sudais kangende njala kulya mmere twawukana ne Kato ng'ali mu Simayiro twamaliriza bulungi nnyo n'abantu bonna be tubadde nabo mbadde Haji Budala Afudde-Hon.Nsereko Bababula Rashidi ffenna nga tuli awo nga teri yalowooza nti Kato agenda naye ebya Mukama obuyinza bwe yesigaliza obuyinza kullu nafsi dhaa'ikatul maut Allah yagera byonna buli muntu ajja